Yes, yona gyosinzidde nkubuzako muganda wange ogamba otye kansubire buli kimu kitambula bulungi wabula ate webale nnyo nkwebaza nnyo kubanga okyekuumidde wano ku The Buzz UG kyokola kya tendo kyamaanyi ddala. Wabula abatanaba kusubscribinga kyemanyi bakyaliyo bangi banaye mbasaba musubscribinge ku channel yaffe eno The Buzz UG osobole kubanga omanya buli kimu ekiriko osobole kumanya kye kiriko kye kitambula kye kitrendinga. Tetwagala kuleka mabega twagala kututambulire ku PCM tumanye nti nawe oli wamu naffe osobola kumanya buli kimu ekigenda mu maaso mu entertainment mu current events mu sports fashion n'ebirala bingi mu Uganda ne wabweru wa Uganda muganda wange wabula ate abatu supporting obaka bamwe tubufuna bafanizi baffe kyemukola tuli wano kulwammwe naye naffe twasalawo tubaweereze tubategeze buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga bali abalala bakopa ffe bo bateka mu edit na ffe ekintu tukikuwanga bwe kiri steady nnyo tetulimba ate obubaka tetubulekerawo mu bbanga tukutegeza buli kimu nga bwe kiri mpaka gye kikoma kyekyo muganda wange naye ate olunaku lwa leero tugenda kwogera ku Geostede ne ex we gwe bayita Prima Kadash. Bano babiri kirabika nti bandiddamu mukimanyi bulungi bano babiri bali bakita naye balina abaana bandiddamu yeyo story gye mbaletedde olunaku lwa leero naye bwe tuba tetunagenda ku story yaffe katusoke tuwayewayemuko tuli mu kukungubaga omusajja waffe gwe bayita Pastor Iga abizaayo ewa Revival Church ekawala bambi yatuvuddeko olunaku lwa juzi bambi tukyali mu kukungubaga abantu bakyali mu kukugubaga mukama katonda bambi omwoyo gwe agulamuze ekisa kuba bingi betusobako ffe ng'abantu abeesi bingi betusobya tewali muntu atukiridde ekyo kyo buli omu alina okubanga akimanyi bambi omusajja ono bingi byatukolera naddala nga ffe abali mu entertainment industry tetulina kumubuusa maaso bintu bingi bye yakola twalabye abantu bangi bagenzeyo ba Dr. Jose Chameleone n'abayimbi abalala bangi ono omusajja mu entertainment industry bintu bingi bye yatukolera abadde muyimbi ekisokera ddala abadde muyimbi wa kadongo kamu omusajja ono gwe bayita Pastor Iga alesewo band gye bayita Revival Band ng'alina ne studio ono omusajja Iga bayimbi bangi baleese ba Hassan Nduga ba Magi Kaima n'abalala bangi ba Hajati Madina bebamu ku bayimbi baleese ate yali muwandisi wa nyimba musajja yali w'amaanyi kati awo mu entertainment industry bambi tuba tufiiriddwa omuntu ow'omugaso kiba kibinyo kibiddala abantu bangi bakyakungubaga wabula ate ono Pastor Iga nga tanaba kufa yali yaleka ekiraamo manyi abantu abasinga abavaayo ne baleka ebiraamo nagamba nti bwe ndiba nfudde mu nzike bwe muti wabula ye ekiraamo kye yaleka yagamba nti alina okumalawo ennaku 5 nga tebanaba kumuziika byebimu ku bintu bye yalese bye yafudde ng'alaamye ate n'ekirala agamba nti balina okumuziika mu kyaki ye wali ekawala Revival Church we balina okumuziika balina okumuzika mu kyaki ate bamuzike ne gitaaye bamuzike ne gita nzijukira bulungi n'omuyimbi omulala Paul Kafere omu ku bantu abavaayo n'ekintu ekyenjawulo nagamba nti bamuzike ne gita era naye bamuzika ne gita Paul Kafero era ne Pastor Iga ndowooza y'omuntu owokubiri mu entertainment naye yavaayo n'alama ekiraamo ekifaanagana n'ekyo ekya Paul Kafero naye agambye bamuzike ne gita ate nekirala agamba nti we banamuziika omukyaki ye baconnectingewo TV batekewo TV ye ABS TV eberengeraga yoyo musajja Pastor Iga kyekyo kiramu kye yaleese bambi abantu bakyaliyo bakyakungubaga bantu bangi kuba Pastor Iga bambi birungi bingi byakoledde abantu wadde waliwo n'abantu abamwogeddeko ebintu ebibi naye ate abasinga bamwogeddeko birungi byereere abamu kube yaleeta n'abateeka mu entertainment industry yalekawo TV alina abakozi bonna bavudde bagambe nti omusajja ono abadde abalera abadde abayisa nga abaana be bazaalira ddala bambi tufiiriddwa muntu munene mu ggwanga Uganda kuba yali yatondawo emirimu abantu badde bakola ku TV abamu yaba inspiring nabo okukola nabo kati bakolera ddala kuba yagamba nti olina okukola wadde abantu bangi badde bavaayo nga bagamba nti musajja ono teyasoma olutalo olubadde lw'amaanyi wakati wa Pastor Iga n'abapasita balabamu nga bw'okimanyi nti wano mu kibuga bapasita tebakwatagana beekuba bonna beesojja naye ate ye yagenda okufanga gamba nti tamanyi lusonga lwaki bapasita tebakkiriziganya n'ebyo bye byakola yagamba nti bapasita bonna bamuyeekera yeoyo Pastor Iga abizaayo owa Revival Church ekawala naye nga kibi nnyo bantu bangi bavudde ne bamwogerako ebintu ebirungi naddala nga bwegambye nti mu entertainment industry tufiiriddwa nnyo yateekawo yakola omulimu munene kuba yali muwandisi wa nnyimba yali muyimbi ate yaleeta n'abayimbi ab'amaanyi wabula ate kyewunyisa nga bw'okimanyi nti tewabula musiiwuufu ate abasiiwuufu b'empisa bangi newunyiza omusajja gwe bayita Pastor Senyonga alina kyaki gyatwala eri awo mu Makerere Kavule yavudde n'ayogera ebintu ebyensonyi ku muntu afudde
yayogedde ebintu bingi nnyo okuba okumanya nti ono musajja abantu bonna bamwewunyiza kye yakoze. Yayise ne press conference kwogera ebintu ebitakwatagana ku muntu eyafudde bambi mu kifo ky'okugamba nti bannaye muntu yatuvuddeko tumusabire omwoyo gwego Mukama Katonda agulamuze ekisa. Naye yavuddeyo yayise press conference n'ayogera ebintu ebitakwatagana ye Pastor Ssenyonga kuba ssaawa zino ekiri ku social media abantu bangi bavuddeyo ne bavumirira ebyo bye yakoze. Yavuddeyo n'agamba nti Pastor Yiga abadde akwata abakazi bangi abadde abarepinga aleesa abaana bangi ate agamba nti yalwaza abakazi bangi siriimu. Ebyo byonna yabyogedde ng'ali ku kamera. Abantu ne beebuuza olina obukakafu obuyina n'abasawo bennyini tebanaba kuva kukola report kutubula ki kyamuse. Naye yavuddeyo n'agamba nti omusajja yafudde siriimu nti yamanyi tetumanyi oba naye musawo. Yayogedde ebigambo bingi bambi naye bapasita bangi bavuddeyo ne bavumirira ebyo ebintu bye yayogedde okuli Pastor Bugembe yavuddeyo n'agamba nti no ono omusajja ebintu byayogedde ku muntu eyafudde naye takikiriza kintu kibi nnyo. Agamba nti wadde naye agamba nti waliwo ebintu Pastor Yiga byabadde akola naye nga takkiriziganya nabyo. Naye agamba nti omuntu kibi okuvaayo ate n'ovumirira omuntu n'omwogera ebintu bwe biti nga yatufuddeko. Ye Pastor Bugembe agamba nti twandibadde tusabire omwoyo gw'omugenzi Mukama Katonda naye agulamuze ekisa. Wabula n'abalala bangi bavuddeyo ne bavumirira ezo ensonga. Ba full figure bavuddeyo ne bavumirira Pastor Ssenyonga bye yayogedde ba Mama Fina n'abalala bangi abantu bangi bavuddeyo ne bakivumirira. Kino ekintu ndowooza kiyinza omu-affectinga kuba n'abantu basumba endiga ze ziyinza okumanya nti ono omusajja kyakoze si kirungi nabo ne bamuvaako ne bagenda wala ne bagenda mu kyaki endala eziri mu kibuga kuba nga bw'okimanyi nti bapasita bangi be tulina naye ate bona tebakkiriziganya ku nsonga. Buli omu alina ensonga ze. Abamu bavayo ne bagamba nti ono mufeere oli nagamba oli mufeere kati tetumanyi kituufu kiri awo. Tetumanyi ani mutuufu ani omufeere wabula byonna tubikwasa Mukama Katonda. Yeye mbeerera omuganda wange wabula twafiiriddwa abantu bangi ab'omugaso. Twafiiriddwa n'omusajja omulala amyuka omwogezi wa gavumenti amyuka afuna opondo yatuvuddeko obulwadde bwa COVID-19 bwe bwamututte bambi nakyo kibi ddala omwoyo gwe Mukama Katonda agulamuze ekisa. Omusajja atuvuddeko bingi naye byabadde ayogera omusajja ono ng'agamba nti gavumenti tebasobola gikwasa Bobi Wine. Ye agamba nti Bobi Wine ono talina vision. Agamba nti mu kifo ky'okukwasa gavumenti Bobi Wine wakiri emundu baddayo ne zivuga. Agamba nti wakiri emundu ziddayo ne zivuga ne badda mu nsiko ne balaba ki. Naye yagamba gavumenti okugita buti ne bagiwa Bobi Wine nti tekisoboka. Abantu bangi bavaayo ne boogera ku Bobi Wine n'omusajja omulala w'amagye naye yavaayo ng'ayogera ku Bobi Wine nti tebasobola kumuwa buyinza. Bano abasajja simanyi oba ki kye basinzirako kubanze ndaba Bobi Wine alina vision ate asobola kutwala eggwanga lyaffe mu maaso. N'ebino byonna ebigenda mu maaso biraga nti abantu bamutaddemu obwesigwa ate naye kyakola kimanyi ye principle. Essaawa zino tuli mu campaign, tuli mu scientific campaign okumanya nti struggle yaffe ebeera successful ate okumanya nti eggwanga lyaffe tulitwala mu maaso. Kyekyo kiri omuganda wange ate teweerabira nti obulwadde bukyaliyo. Abantu bangi bavuddeyo ne bafa obulwadde bwa COVID-19. Masiki oba olina okugiteekako muganda wange n'omanya nti osigaza obulamu. Bw'otateekako masiki bw'otakola social distancing man oyinza obutalaba ku Uganda yaffe empya ejja 2021 naye kyekyo kyolina okukola. Ate n'ekirala olina okukuma emirembe kuba campaign zigenda mu maaso. Abantu bangi banoonya kalulu ne Dr. Jose Chameleone sinza mwerabira Lord Mayor waffe yooyo wabula bannaye naye tumusupporting tumanye nti eggwanga tulikyusa n'ekibuga Kampala tukikyusa kuba mulaba bintu bingi ebikyaganye mu kibuga Kampala. Wabula Dr. Jose Chameleone yesuubirya abavubuka kati mu kibuga Kampala n'aba businessmen abali eyo tusupporting Dr. Jose Chameleone. Wabula nga bwe nkugambye nti tugenda kwogera ku relationship ya Prima Kadash ne Joe Steady. Emabega kwawo mwezi nga gumwe emabega bano abantu bavaayo ne bakyankala nabo binnyo. Joe Steady yagenda n'akyankala nnyo omukazi n'ayonoona ebintu mu nnyumba ne baseparatinga bubi nnyo. Omukazi n'agamba nti no Joe Steady genda bibyo nange ka moving on n'obulamu bwange ekintu kite. Wabula bano abantu balina abaana Joe Steady ne Prima Kadash balina abaana bali babiri ate ne mu career ya Joe Steady tosobola kugyogerako ono omukazi alina kinene kye yamuyamba. Tosobola kwogera ku career ya Joe Steady ono omukazi n'omubuusa amaaso Prima Kadash. Bintu bingi bye yakolera Joe Steady yamusupportinga mu music we. Ekyo ky'omuganda wange katosobola mubuusa amaaso wabula ebintu bingi badde bigenda mu maaso nga mawale galaga nti okuva lwe separatinga ne Joe Steady alabika alina omuntu gwa datinga. Wabula ye yavuddeyo na clearing n'agamba nti no nze okuva lwe na separatinga sina muntu gwe datinga.
agamba nti nze sirina buzibu ne Joe Sede baba asobola okukyusaamu nampa respect kuba agamba ebimu ku bintu ebyamukyaya Joe Sede ebyabaawukanya Joe Sede yali tamuwa respect amukuba bintu bingi naye agamba nti Joe Sede baba asobola kumuwa respect oba n'akyusamu ku mbisa awo talina buzibu baba basobola okuddamu ne moving on n'obufumbo bwabwe ne balabirira abaana baabwe. Ate nekyala agambye nti niba banga si Joe Sede omusajja yena ali eyo bwaba ayagala kuwasa Prima Kardashian yagamba nti ayagala kumukuba mbaga taagala bino bya kiyayi ate ayagala omusajja nga respectinga Katonda ate naye ng'omuntu nga muwa respect yo Prima Kardashian agambye nti tewali buzibu omusajja yena ne baba Joe Sede ye talina buzibu kasita ajja ng'embisa atya Mukama Katonda oba nga n'embisa naye ng'omuntu amuwa respect ye Prima Kardashian. Ne mabega kwawo Joe Sede ono ayina ekifaananyi kye yapostinga nga alimu n'omuwala mulungi anyirira abantu ne balooza nti ndowooza Joe Sede ekintu akitadde amuvinze ono afunye omuntu omulala naye nabyo tetunaba kubikakasa bulungi nga bw'okimanyi nti ffe wano ku The Buzz ekintu tukigoberera ne tumanya ekituufu tiimu yange ekyaliyo tukyakola research tugenda binoonyerezaako tumanye ekituufu ekiriwo Joe Sede ne Prima Kardashian kiki ekiriwo bagenda kuddingana oba ekintu bakiyita buli omu moving on ne life ye kyekyo muganda wange wabula amawulire mangi ge tuyina nga bwe gambye nti ffe tulanga business bw'oba olina business yo oyagala kulanga naffe we tuli tukwaniriza bulungi ekibanja kyaffe kye Facebook The Buzz UG oba osobola kutufuna bulungi oba wano wennyini ku YouTube channel yaffe The Buzz UG otufuna bulungi ne tukulangira business yo ne tumanya nti buli kimu kigenda mu maaso abantu bamanya kikyotunda ne business tugipromotinga kyekyo muganda wange naye mwebale nnyo kubanga okyali ku The Buzz UG mikwano gyange mwe namba tumiddeko mwebale nnyo okutusupportinga era sigenda kwerabira kujjukiza nti bw'oba tonaba subscribinga awo onyigene kukadde buli kimu osobola okubanga okifuna bulungi wano ku The Buzz UG era bw'oba olina gwe kyoyagala twogereko kyoyagala okumanya comment section weeri tuweereze mu ka message ko oba comment yonna ogambe nti bannaye nze njagala kumanya ku kino bwe kiba kikwata ku entertainment awo buli kimu tujja kuba tukikuweereza bulungi omanye serebu ali kuki ayinawo muziki omupya oba kyekitambula kyekyo muganda wange naye nga mwebale nnyo okubeera wano ku The Buzz UG more UG kyekyo blood.